era abalaba ekipande ekyo yakiwandiikako nti Jesse Medical Center. Tusabisa okubalaba bw'otuuka bw'ojjaano ku mmeeza ng'abakyala abo bakuwandiika bakitegeera nti aba sciences basaanye okufuna omusaala ogutegeerekekako newankubadde tegunnatuuka naye twebazaaki ate n'ateekawo eddwaliro mu kitundu. Bassebo ne bannyabo ono maama gwe mulengera waba amaaso taata ono nambadde mugambye walaba oli ng'avuddewo addewo ab'amaaso etekwata ku waliiso nga n'ennyindo efeesa yensonga lwaki nyaniriza bannaffe abavudde enamawojjolo buligobe bwefulumya Walusubi nani Wakiso ze gundi ekyobuzungu takitunuulira yaba akuwandiika bulungi nnyo ndooza mumulaba mirimu agikola bukwakku kubanga mazima bakedde. Okusinzaawo n'abatuusaako obujjanjabi naye tubaaniriza mwebale nnyo bannaye tekikomye leero lwokka eddwaliro lyotizira kutuuka wano ng'ofuna obujjanjabi. N'olwekyo twebaza Ajikatendo oyo gwe mulengera ye yaweerera omwana omugabe. So kiba kirungi nnyo omusaayi ogwogwo bwe gusobola okutaasa ogwange bwe gusobola okutaasa omulala. Tulina ebika by'omusaayi biri 8 Uwandi ebika by'omusaayi ebyo 8 buli ebika by'omusaayi biri 8 abasinga tumanyi O+ gwewiiza olina kika kya ngira muna dovaya nga tatana wakolaki tanawa kugamba awamanyo soko musawo HIV yategezezaako results etakiziregera results zagalamu bammwe so nga bateiri tuli mwansi wali eri and today is there with those donors. Nze nange Jennifer omutuuze we Walusubi omusawo w'ebyobulamu b'ekiti kubanga abantu bangi bayayaana obujjanjabi obw'enjawulo naye nga bw'ogambye bw'ontegezezza nja kisanyukira nnyo era nja kukubiriza abantu basobole okujja beejjanjabe bafune obujjanjabi obw'enjawulo nga bw'ogambye nti bujja kubeerawo bwanjawulo. Ebirwadde ebisinga okukijjanya abatuuze baffe okusingira ddala mu bakuzeeko bakadde baffe balimizibwa nnyo amagumba alusha ne pressure zibatawaanya ne sukaali kutwaliza awamu sukaali mwali mu bantu mungi ne abamu balimizibwa kansa nga abatuuze balusi balimu aba kansa endwadde nnyingi ebifuba byo biyitirivu tugezaako okubijjanjaba naye ebifuba tebigenderawo kiddemu abamu bakaluubirizibwa ogenda malwaliro ga gavumenti ng'oluusi tebalina busobozi naye bawulidde ekintu kino nti kyabwereere basanyuse nnyo kuba nti bajja kujja bafune obujjanjabi obw'enjawulo. Oluusi olugendo luwanvu ate nga tebalinaawo ssente ng'aba azeeyo abamu bamwe bali ate tebalinaawo ki ssente n'ekirala okukeberwa kuba kwa ssente nnyingi batandikira mu kukeberebwa oluusi emitwalo ng'ebiri kitundu ogenda mu sikaninga ogwo ate olusinga muzeeyi takola ki tazirina eddagala lya sukaali lya bbeeyi n'endwadde endala zonna. Kale bwe tubeera byeki bawulidde ekintu kyenakaka tugende tukole ki tulabe abasawo kyebanakola ki kyebanaatugamba. Abatuuze bazze mu bungi
nange nsanyusa okuba nti bawulidde omulanga gwaffe ogwo ogw'ebyobulamu ne bajja era nkubiriza ababadde tebasobodde kujja olulala bakole ki basobole okujja abasawo babalabeko bogereko eri abasawo endwadde ezibatawaanya mu mubiri. Amanyi nze Mugulu Stewart nga nze abadde programs manager owa medical campaign ekisibadde nawe olunaku olwaleero. So nebaza Katonda ansobozesa okubeera nga ebintu byonna kubanga abalwadde bakyagenda mu maaso okubeera nga bajjanjabi olwaleero. So mbadde n'ebitongole bye nasobodde okubeera nga nkuŋŋaanya era n'enkola nabo wamu n'abasawo okuva e Mulago nga mulimu ebitongole Goshen's Fountain of Food and Nutrition, mulimu ekitongole mulimu eddwaliro lya Herona, mulimu ekitongole kya Uganda Red Cross okuva mu ttabi ery'Emukono. So era nnyongera okubeera nga nkunga ebitongole ebisigadde byonna eby'enjawulo okubeera nga bijja tukwatiriganira wamu okulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo. So olunaku olwasobodde okubeera nga tuggwayo eddwaliro lyaffe erya Jas Medical Center. Abantu ab'ekikulu abasinze okwettanirwa olunaku olwaleero be bakadde, lwansonga tugenda tulaba nti abakadde bano balina ebirwadde bya sukaali, zi pressure. So olunaku olwaleero tubawadde obujjanjabi bwa bwereere naye ng'ate services ezeeko okubeera nga bajettanidde be bantu aba HIV. Abantu bajjumbidde nnyo okubeera nga beekebera akawuka ka mukenenya olunaku olwaleero era nga sofa twakabeera nga twakebera abantu 8 okuva ku lunaku olwokumakya era nga sobe tunatuuka olunaku olweggulo tuyinza okuba nga tusimba nti 15. So nga tune services nga zikola ki zo zikyagenda mu maaso. Bampita Isaac Newton Obasembe, nkola ekitongole Goshen's Fountain of Nutrition and Health. We are working on nutrition and health, but here for this camp in Walusubi, we are promoting community testing for HIV. We encourage people out there to come and do testing. Once you discover your HIV status, you're better in a way to handle it. And we are pushing towards achieving the 95-95 strategy, which is being pushed by the global health initiatives. So as an organization, we are in for community prevention and testing of HIV within our communities. A healthy nation is the way to go. So I encourage people out there, mwena muje, mwekebeze, free counseling and testing for HIV is there for all health facilities. So you're most welcome for this to make sure that our country is healthy. Thank you. Yeah, the turn up for HIV testing has been good, given the fact that right now we have the service is free, so people are out there, they are more resilient to come and do the testing. We all need to do the activity of informing them, doing informative, persuading people to come and do the testing. So far the response has been so good. People are coming, testing for HIV and other ailments that are there within the community. Yeah. Then, so far, in our general assessment, so far with the result that we have received, we're realizing that the infections seem to be low because the cases that have been found to be positive are a little bit few, and we are very happy for the Ministry of Health and other community organizations that are doing this promotion for HIV prevention, because on top of the testing, we're also promoting prevention, because testing is an expense which is way high other than prevention. So we're encouraging prevention, and the prevention messages that have been relayed by CSOs, by government, faith-based organizations, it is working miracles because the rates seem to be going low as compared to years back. So I think there is a positive response to HIV messaging within the community. Okay. Tandike sewa. Amanya gange nze Basawo Suleiman nga tukolera wano Walusubi Jas Medical Center. Tulina ebirwadde bye twali tuzudde mu kitundu kyaffe kino eno nga biri waggulu nnyo. So kye twakola ne tuteekawo enteekateeka ey'okutegeka ensiisira z'ebyobulamu abantu baffe abateesobola basobole okufuna obujjanjabi ku bwereere, era olunaku olwaleero kye kino kye tulabyeko. Ebirwadde ki bino bye musinza okuzuula mu eno ebiraliikiriza abatuuze? Kaakati mu kitundu kyaffe twakizuula nti endwadde nga enziku, akawuka ka mukenenya
n'obulwadde bwa nnalubiri nga ziri wagguluko mu kitundu kyaffe. So kye twakoze kwe kukwatagana n'amalwaliro amalala amaneneko tusobole okuleeta services wano eno. So twakwataganye n'amalwaliro nga Helena Hospital n'ebitongole nga Goshen Fountain of Nutrition ne Red Cross ne Uganda Blood Services ne baleeta services ezo mu kitundu kyaffe tusobole okuprovidinga abantu kufuula. Paka bwempa abantu mu byalo eyo abantu baffe abo we tutegeka ensisira zino ez'ebyobulamu twandibasabye bajjumbire okujja abasawo babalabe basobole okubavumula obulwadde obubaluma. Hey, hello, greetings everyone. My name is Jasjit and I'm here representing Just Medical Center. We are here in Walusubi and today we are officially opening up with a number of services we have today. Today I'm here as a doctor in the outpatient department where we're seeing several patients who have come in complaining of different problems such as chest pain, abdominal pain, stomach pain, pain on the sides. Some come and say they don't feel their feet sometimes. So yeah, we are seeing a number of patients and we are trying to treat them accordingly and refer them to other hospitals where they can be managed better, if not through us. We are doing a number of lab services, testing for malaria and malaria, urinalysis, syphilis, HIV. Because commonly in this community that has come to our attention is the common diseases we have are HIV and syphilis, as per in the community. So we have also tried to bring up the HIV team for counseling and testing so that we can create awareness among the community and protect them and prevent these illnesses which we all know can cause serious outcomes, right? Yeah, so basically we are seeing patients today and we are trying to help them as much as we can. One more thing I've noticed, patients come in after a long time. They have been having their pain and illnesses for some good time and they come here after years. And I think with Just Medical Center we are going to try to bring them medical care, quality medical care actually, at appropriate time when it's needed the most, so that we can prevent several complications that come out from diseases such as hypertension. Treating hypertension earlier can prevent heart failure, which we know can cause death at some point, can cause kidney failure, and the same with diabetes. When we diagnose diabetes earlier, so that we prevent the complications such as kidney failure. So, fenga abagod High School, twetanira okugaba omusaayi buli teekateeka eno webeerawo olw'ensonga nti tumanyi abantu bangi abeetaaga omusaayi ebweru eyo, abamu bazadde baffe wano, abamu banganda n'abantu abanabuganda n'abatali okutwaliza awamu. Nti olw'okuba omusaayi tewali factory egukola, tukkiriza nti omuntu asobola okubeerawo olw'omulala asobodde okumuwa. Ensonga lwaki tukiteeka mu baana baffe mu High School bakule nga bakimanyi nti bw'ogaba omusaayi otaasa obulamu bw'omuntu omulala. Tekikomye lwaleero, tujja kwongera ogaba omusaayi era nga tukubiriza abaana baffe n'abakozi bonna aba Godmark, si baana bokka, okugabanga omusaayi buli kiba kyetaagisizza bwe batugambye tutaasa obulamu obw'Abannayuganda bonna. Twebaza mwenna abateekateeka enteekateeka eno kubanga egasa bangi. Nsigadde ndi Bande Emmanuel, Headmaster Godmark High School.